Karama TV kojamate kitalo nnyo ddala ekyomuwala gwe bayita Zilia eyafiira e Saudi Arabia yali yakamalayo weeks 2 zokka. Katonda n'agamba tajja kusuka weeks 2 ng'ogenze Saudi Arabia n'abeera nga yafa. Nfaaye tennategeerekeka bulungi nnyo naye nga ngenda kubaleeterako wano Kadaama ayogera ku nsonga ya Zilia agamba nti wadde omulambo gwa Zilia gwatuuse ekyabadde ekirungi ennyo gwatuuse Uganda ate nga gwayanguye okusinziira ku mirambo emirala gyayanguye era tusaba gavumenti singa eyanguyangako okuleeta abafu kuba Abakadaama babeera bafiiriddeeyo ne balema kubeera nga babaziikako. Ekyo kyalibadde kirungi naye amawulire amabi Zilia okufa kwe Kadaama ono bwengenda kubateerako vidiyo agamba nti ebitundu bya Zilia bingi nnyo ebibadde tebiriimu era n'okumusala bamusazeesaze yenna omubiri gwe. Oluusi lwe tugamba nti no postmortem basala omuntu ensalaasala ya postmortem simanyi waliwo omuntu yali agirabyeko. Omuntu bayinza okubeera nga bagenda okubeera banoonyereza kiki kyafudde ensala gye bamusalamu waliwo ka vidiyo akatambula ngaawo nga waliwo omusajja gwe basala nga wano waliwo ba UPDF soldiers ab'amagye nga balaba baatulaga engeri gye bakusalamu ne bakusala wenna. Ensala eno katusuubire si yetero tubuzaabuza ne tugamba nti oba omuntu bamusaze nga munoonyereza lwaki yafudde. Naye Kadaama ono yagamba nti ebitundu bya Zilia byabadde byonna nga babisazeesazeemu. Katusooke tuwulize Kadaama ono kyagamba ku nsonga eyo. Nkakasizza olunaku olwaleero lwaki gavumenti ya Uganda eyagala nnyo okuzza abaana abafu nga bakola mu mawanga g'Abawalabu. Nkakasizza olunaku olwaleero bantu mmwe muli babi nnyo ne muzza Zilia nga talina kimu wadde mu mubiri gwe ne mutwala olulimi ne mutwala amaaso omutwe gwonna ne mugusalaasala ne mumusala okuva ku kalevu ne mukkirira paka wansi kwegamba mwamugjeemu buli kye mwagala. Bantu mmwe mujja kufa. Ensi eno temugiyita nti mulinza okuba nga mulina ssente naye mujja kufa. Zilia ataafuna accident ne mumusalaasala. Zilia teweebaka noonya buli omu eyakusalaasala omubiri gwe. Sista waffe atuuse e Uganda olunaku olwaleero eyafiire Saudi Arabia nga yakamalayo weeks 2. Ntuusa okwebaza kwange eri mikwano gyange gyonna egyamupositinga abawulira omulanga gwaffe ne mumupositinga. Neebaza ne kampani eziteeseemu amaanyi okulaba nga adda ewaka. Nsaasira maama ne taata okuviirwako omwana oyo omukulu bw'atyo okusaba ngo abagume temuggwaamu maanyi naffe mutusabire. Muganda waffe nsaba Allah akusasire byonna lwakula mu bulamu bw'ensi eno agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya.